Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akubirizza abakulembeze b'abayizi mu matendekero okubeera mu nnyinyinso ya MwoyogwaGgwanga mu yunivasite gye basomera. Awabudde abayizi bano okweyisa obulungi nga bafaayo ku mbeera zaabo bye baweereza. This training is an important milestone in your career. You will be equipped with knowledge which will enable you to see things differently as a student leader. Nabbanja okwogera n'abadde ayogerako eri abayizi abasoma mu Lulanda bavudde matendekero ag'enjawulo abali mu kutendeka omusomo gw'omwoyogwaGgwanga ku yunivasite Nkumba. Yeebaza Helen Seku Commissioner w'eggwandiso lya MwoyogwaGgwanga ne President Museveni olw'okutumbula MwoyogwaGgwanga. My sister Helen Seku, I want to thank you and the President for deeming it fit to equip you with this leadership knowledge, because it is very important for all professionals. Sekwategeeza nti omusomo guno gwatandika nga 3 omwezi guno gugenderera okwogiwaza abakulembeze. Women, abakyala, we are really blessed and we thank His Excellency for identifying the power of a woman, that with a lady at the front line you can never lose the battle. Ate abasuuzi b'e Nabugabo begattira mu kibiina ky'e Nabugabo swaddaka bwabudde bw'amaseeko okwenyigira mu pulojekiti ezivaamu ensimbi n'okunywera kumanya kwabwe ng'eri mu kumakubo ag'okubayamba okutwala obusiraamu mu maaso. Bakulembeddwa omwogezi wa Nabugabo swaddaka Haji Zubairi Kasule ne ssentebe Haji Kaganda Hussein. Okutuyamba nga naffe tuli bantu Allah yatuwa amagezi n'atuwa emikono n'atuwa amaanyi, naye tubeerawo nga tulinda okusaba paka ddi. Imaamu alinga omutima mubiri gw'omuntu. Omutima bwe gufa n'ebingo bikola ki? Omutima gubeera omulamu n'ebingo. Wasinzidde buziga mu kukomekereza omusomo gw'amaseeko gwateekeddwa ekibiina kyabwe ne balaga okutola obugayaavu obususe mu bamaseeka. Eddiini yaffe terina bantu balina biseera, erina abannyonnyozi, erina abagisoma, naye abawaayo ebiseera nga babiwaayo nga swadaka tebali. Ye Imam Idi Kasozi nga abadde omugenyi omukulu asibye abannabugabo swadaka olw'okulowooza ku by'okubangula bamasheeka. Mufuuke ng'enkoko. Enkoko tesobola kulojja kintu kyetasobola kumera. Ate abakadde mu Jinja bawanjagidde gavumenti ekendeeze ku myaka kwegabira ssente z'abakadde okuva ku kinanda okudda ku 65 abantu kwe bawumulira emirimu gya gavumenti. Kuba nazaalibwa mu 52 bakasazeeku emyaka twatandika tunaba ensanvu twafuna ku esente ed'okukayire. Batugamba nti ensanvu nze ndi mu 75 nze sifunanga ku ssente wadde 10 bwekiti buli lwogenda bakugoba tetwagala kinana. Kati bwe nfiira wano emyaka 5 negingana okufuna ku ssente. Kati kinana we batolaba kwadde kase ate ne bajja ne bakusaba nti muleeteyoko busente obutono eri tuweeyo busente balyoke babawe sente tewali. Gavumenti eiseeko emyaka ejjite ku 65 oba 7 abakaire basobole okuganulwa mu pensioni yaabwe. Okwogera n'abadde ku kanisa eya Evangel Church y'omusumba Charles Kawoya ewalukuba mu Jinja kubagabira ku bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Ebintu byabadde kubaddeko emmere engoye n'ebirala nga bisuniddwa memba b'ekkanisa eno. Twagala nenga yagala mulirwanaawo nga weeyagala wekka. Ne tutuula nga buli ntandikwa ya mwaka tusiga ensigo zaffe tuwaayo saddaaka zaffe eri abantu abatalina busobozi ng'abakadde. Mungirima arasisibwa Embaraka Mwine atendezza piira ya PDF olw'omulimu ogukoleddwa okuddaabiriza olutindo lw'Akateete Bridge. Ategeezezza nga bwali obumativu olw'omulimu ogwakoleddwa okubanga waliwo abali baleddwa omulimu guno ku bukadde 524 kyokka UPDF ne 366. Gavumenti ninga local government yahereza ekola design yaako kureba mutwataho olutindo oluhango olugumire ku kirooru kandi obw'obuhangazi ku kiraki oru toru bona abantu kabihayo naja nti tuzaha in 1 month we have finished that bridge. Kabina abasiimye olw'okukola omulimu guno mu bbanga lya mwezi gumu wadde bali bewadde emyezi 6. tulina kuleberera olutindo oru olukatushite harundi olukukiza olw'amaani
tukatushyizeho ubusinguzi kureba ngo dukora emirimo yitu mbona kandi bagira ngo tubikwisha kubasika konka ubwo muri mukakorwa kandi ko waheze kuronshinga wagutwasa nanyo supervisinga nakukora nashitama